yaffe okukubenga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyafa naffe tukikubenga tibalaga nti nno mu buyinza tetugenda kujjamu tunyiririre mbuyinza tubalaga nti ffe tujja tulina bwe tuli olaba abajja tebalina bwe bali banyirira kati mukubemu akafaananyi ffe abazze tulina bwe tuli tunaafaanana tutya bannaye tukwate lumu tonziza mu interview twegayiridde Mayor, soketogere ku mulamwa gwa leero ogw'okugula emijoozi nga tutuukirira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'okulwanyisa tulabe nga 2023 abanga agwawo 2-3 tutandikira awo mulamwa guno nsonga ki gwekujjeyo nze Mathias Walukagga kijja kujjawo nnyo ekifaananyi nti omusiime wa Ssaabasajja nze muyimbi yasooka okusiimibwa Ssaabasajja 2014 ennaku z'omwezi 13 mazaalibwa ga Ssaabasajja nze no nafukamira ku ngo ndi wanjawulo mpulira bangi abasiime nowuya bangi naye nze nafukamira ku ddiba lyango nga bankolako emikolo so emiramwa gya Ssaabasajja Kabaka yadde nga sinaba kusiimibwa nakayimba ennyimba ezigenda mu 10 nga nsembyayo Ssaabasajja era agenda okunsiima ku luyimba lw'abakowu ne paalamenti yaffe nga toninga nga anaatera okubiggala ogamba nga si kipya buli awulira amanyi nga nensi nakibateekamu dda nti oyo alina okukoona ku Ssaabasajja either nga ntandika oba nga nsembayo so buli mulamwa Kabaka gwaleeta mba nina okugujjumbira era olwaleero tubadde wano ne leader of opposition n'ababaka ba parliament nga nupu ez'okugula emijoozi egya Kabaka's birthday run omukolo genda okubaawo nga 7 omwezi ogwokuna okudduka mu Lubiri ng'era bulijjo Kabaka aleeta emiramu egy'enjawulo waliwo Nalubiri waliwo Fistula waliwo kati tulwanyisa Mukenenya era nga abasajja be bannampala mu kutandiikiriza abawala naye munnanga ate abawala beetega luno Bikira Maria nnyabo we Fatuma abasajja balabika bakendera naye abawala Oweekitiibwa Katikkiro atutegeezezza mmwe abasinga okusika abaana bano abaalangamu bawaanawaana nti wasibya kabiri omukulu taddibwamu Katikkiro nga wage ye baaba waffe era kyayogedde kituufu abasajja tulina ke tuyisaamu kakenya kawaanawaana ako iraziya ng'ekisiga kirungi bwe biti ebyo kalaziya n'akabina n'abibinaza so mu bufunze tugenda kubaawo nga tudduka emisinde naye nga nze tetunakujja wano okwerekerako ekibiina kyange twasambamu omupiira ku Lwokutaano oluwedde ne BBS Terefayina emmenga awo era ne mbagamba muleete emijoozi n'enkunga ttiimu yonna nga bwe tusamba omupiira neegula emijoozi yonna box nga bwe yajja neggwawo nze nasooka nengula emijoozi ya mitwalo 2 ng'omuntu ate ng'era nkyagula ne bannakyengera mbagulira nembawa era nkyagula buli kenfuna emitwalo 10 nga ngula sirinda kuweza nfunayo 2 nga ngulayo omujoozi nga ngugaba bwe bityo nti tubeere nga omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka tugusoosowaza naye nga tukuteekawo kati waliwo ekintu ekitambudde ennaku zino mu industry nti ssente zaafulumye wazitegeddeko sente nze lunaku nkozesa sente waliwo biliyoni 5 ezaafulumye nezigenda Kasozi emutundu ewaani ewa Kenzo Federation nze njagala kugamba ebigabo bino ng'ontaddemu ne kamera ku Federation simanyiyo era sigendanga era alina ekifaananyi kyonna nga nali ngenzeko ku Federation nze sigendangayo simanyiyo si lwakuba nti nno saagala bayimbi bannange naye mbawulira nti bagendayo naye ndi busy n'okulaninga ofiisi ya Kyengera Town Council mu ofiisi ne ku ground nina okugenda okukuba ebidongo nange eri abayimbi abamu nga tebalina bibiina nga bo bateegedde awo naye nze ngenda n'ebyuma byange n'ekibiina n'empakasa ebbali n'enkoma ate nina okusoma ni kusilaawo kati obudde bumbula oba oli awo obuyinza okugenda n'okumanya ebifaayo naye kankole okunoonyereza nga bwoga esente zaze zaki z'abayimbi
bagenda tuwa za bwerere zaki kwewola kanchikole bwezikulema ng'ozeewozo zisasula bakola batya tezijjanga zirina bye zitagetinze nti gugundi zimuleme tumufune abayimbi abamu bakitedde ku nsonga ne bagamba bali mu bazira mimwa kubanga temwokoona ku nsonga ziruma abantu tekisoboka kati nze bw'obanga ompoze buwozi ssente tolina bwonga nti onzibye omumwe kubanga ngenda zikola ki kuzisasula ate okujjako nga era zizze mu nko ate era bwe zijja nti nno zakutuwa buwi ng'ekigendera kyazo nti kutuziba mumwa era zisobola zikwatako olw'ensonga omumwa gwange teri ayigwirako buyinza oguzibwa otya katonda yekka yalina okukola ki okeera n'aguziba era bamanya nti teziri mu makubo matuufu sijja kukwata ssente ezo yadde genda kunoonyereza nga buŋambi naye bwe ziba nga zirimu amakoona sisobola kuzitwala olw'ensonga nti okwewozaako buli lweweewozaako kagamba buli lwokola ekintu nga ogera kwewozaako omuzungu agamba nti is like someone who puts himself in a state of kwagamaye state of confusion oba weetadde mu mbeera ey'obusobere buli lweweewozaako nti omuntu obatizaako ebitaano bigaana okukola ki kumatira nolwekyo sisobola kukwata sente nga zirimu okwewozaako mpozi nga gratuity Mayor, Balaam bamuwadde obukulu bamuwadde obwa minisita kati nga gwe bw'oba olaba ebintu abisobola kuba babitesi bavuddeyo nga bamuvuma talina kyagenda bagasa nedda ndabika babitesi mpozi nga nsaalwa naye tosobola kumanya muntu nti tasobole nga tatandise gwe bw'oba nga omukazi tomugende nti nkwagala tasobola kugamba nti oyo omukazi tasobola kukwagala olina kusooka mugamba n'agaana nolyokasawo bukakafu nti kugamba ne Balaam asooka atandike bwe binaalemera ffe wetujja okugambira nti twamulabirawo nga tajja bikola ki nti okola prediction egy'okudiba omusajja agiprovinga rongo nga mugambe nti tajja kusobola ate agenda asoboleraawo binziri negendereza nnyo ennyozi nga njogera ebigambo byange kansooke nninde Balaam simwinaamu nnyo bwesige bw'amaanyi nnyo ate era simuluuli nga awuti nti tasobola naye kansooke mutunuulire ndabe bw'ayinza okubikola kuba nti ayagala nnyo ayinza okwekubira ennyo omanyi bw'oba minisita olina okubalansinga nga Katikkiro bw'agambye nti taatawo teyakuzaala omu mubaamu omuddugavu omweru omumpi omulema omutamiivu omufaazi omusamize ate n'omusaseredoti so mu bufunze Balaam nanga agenda okwekubira sayidi emu anoonye abantu basayidi ki so nga minisita wa ggwanga so si minisita wa NRM ekyo kigenda omutawaanya kyokka Balaam yajja kulowooza ze ku bwongo bwe nga bwe mbulaba ajja kulowooza nti minisita wa NRM so minisita waki wa ggwanga so Balaam nkukuutira nti beera minisita wa ggwanga tobeera minisita wa NRM bw'onooba minisita wa ggwanga ebintu ogenda bikola bulungi n'abadde bakujerega bakwewuunya nga gwaludde mu politics olowooza challenges ki sirudde mu politics kubanga sinaana kumalako kisaanyi kituufu ndi mupya nzo kuba debutant mu politics kati nga gwe olowooza challenges ki zasuubula okufeesinga nga gwe abaddeko mu kintu ebbanga ettono okusoomooza sibeerako appointed nga minisita era simaira minisita biki bye bakola kati bwombuuza bameeya bye bakola naye yoloko gavumenti kubangi mmanyi practically byendimu byenkolera ddala ate theologically ndi mu kubisoma ne mu bwongo mu bibiri Meya kunga abantu mwena bannayuganda bannakyengera okusinga ddala bakama bange bannabusiro bannawakiso bannayuganda n'abali ebweru wemba musobola muweereze ssente ffe tubaddukire muweereze ssente ffe tudduke mukikwate mujja kulinnyanyanyi mujje mudduke muddeyo mujje twagire omulanga gwa Ssaabasajja olubiri luwuume amakubo gonna gamyuke kuba obujozi bumyufu amakubo gonna gakole ki gamyuke olyoka olabe reedi waafuuka reedi ogenda kuyimba